tweyanziza nnyo tweyanzeege bannaye ssentebe ssebo walika ebintu ebyo olaga obweyamu. Nja kusaba ssentebe jangu erudda luno. Minisita kkiriza nga maze okwanjulira ssentebe omujja ow'ekibiina kino eky'Abaganda Nkerettanyi. Ffe nga Buganda Youth Council tuli byeteefuteefu okutambula nammwe nga ekibiina, era tujja kubeera amabega wammwe nga tubalondoola eri emirimu egyo gye mutuusaako obwakabaka oba gye mutuusa eri obwakabaka bwa Buganda. Mukama wange kantwale omukisa guno okuwa ssentebe ate abe nga atubuulira biki byayolekedde okututuusaako nga ekibiina kino mu ddakiika enfumi. Baganda Kabaka bwantuma bwentabaala bwempangula. Tweyanziza mukadde wange ssebo minisita awamu ne minisita awamu ne kkooti zonna zojjiddemu. Mukama wange tukwebaza okubeera obumu naffe ku mukolo guno. Twebaza mukadde waffe akadde ak'ettendo k'otuwadde. Mukama wange weebale nnyo, weebalire ddala. Ssebo ow'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda abakiikiridde, tukwebaza okubeera obumu naffe. Abawabuzi baffe olukiiko ssebo mukadde wange minisita bwe batulonda tulina olukiiko oluwabuzi nti wano mukalazi totambudde bulungi tereera, ne batuzza ne batubumbabumba ne tusobola okuggusa ebiruubirirwa by'ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi. Bassentebe Abakabaka Mwenyango, Buganda Bumu, Wanga ne bannaffe abalala mwenna tusanyusa okubalaba okubeera ku mukolo guno ogw'ettendero ogw'ekitiibwa. Baganda Nkerettanyi neebaza obutanswaza kyandinkoze bubi ssebo minisita nga nyimiridde nzekka, naye bakkiriza ssebo obalabye. Mukadde wange tweyama mu maaso go, tetugenda kuswaza budde bw'otuwadde n'otuula mu kifo ekyo. Ssebo omulimo gwonna gwe gubeerayo sinnalabako mulema, tukkiriza alemale tumulekeyo, naye omulimu tujja kugukola na bumalirivu. Owekitiibwa minisita Mariam Mayanja atugambye nti enkya waliyo obulungi bwansi. Maama tweyama nti egyo gy'emirimu gye tusinga okukolera ddala. Enkya tugenda kuba bumu naawe wonna wonna twetaagira. Baganda Nkerettanyi kibiina ekyavaayo okukwasaganya kuno na guli ng'ensi yaffe yali eseebengerera mpolampola okuva ku mugendo. Ffe tetwagala kikumi kyo, wabula twagala tuwa kyakukola naffe tukulage nti obusobozi tubukola ki, tubulina era ogwo tukukola. Mukadde wange omuyima w'ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi, ssebo mukama wange tuvudde ku mulimo era gwe watukwasa ogw'okuzzaawo muzibwazaalampanga. Ennabulagala mukadde wange gye tuli era omulimo tugukutte kannabwala. Tukyali bawulize ate era tugenda kuba bawulize. Ssebo mukadde wange tweyama nti ekibiina nga bw'okirabye mu maaso geera mu maaso g'abantu tekigenda kukoma wano, kigenda kweyongera okusaasaanira Obuganda. Era mukama waffe tujja kukusaba obuyima bwo oyongere otuwabula wano nawali, kuba ggwe olengera wala oli mu Bulange, waliwo ekiyinza okujja nga tekikyamye ffe eri gye tuli mu Masiro e Kasubi ate ne kituukira wano. Tuyite mukadde wange tuli bawulize, era tujja kuba bagonvu, era tujja kuweereza eggwanga lyaffe Buganda n'omutima gumu.
baganda kabaka bwantuma bwentabaala bwempangula mukadde wange olwo nalwo tujja kulwoza tuyinayo memba munnaffe ali awo emabegawo naalongo kiziri oyo nno naye ali ku lukiiko lwa mukadde wange naava kaana muwabuzi yakola obutaweera mu mirimu gye yakola emingi n'amagulu ne gagenderamu kati atambulira kwena n'olwekyo tukwebaza mukadde wange era ssentebe eyawummula oyo gwotudde naye ssebo mukama wange yabadde mu ntebe eno gye ndimu olwaleero atuweereza emyaka 2 tukoze naye nga tuli bawulize neyama mu maaso gammwe nti nja kubaweereza tubeere bawulize tuwuliziganye tuweereze eggwanga lyaffe omulimu gwonna tugukole nga tolina kewerekeddeka ssebo minisita nsaba okkirize ebigambo ebingi si kwe kusinga oba si kwe kwogera bisinga mu nsi eno Buganda naye nsaba okkirize nkoma wano naye nga tukwebaza nnyo nnyini ddala byonna byotubeereddewo nebyotukoledde taata weebale nnyo weebalire ddala omukama katonda akuddizeewo omusera ayi mukama katonda kuuma empalabwa n'abakulembeze abalala kuli baddembe okuddayo mu kiseera kino nja kusaba mukadde waffe owekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo atembeese abantu bano okumala ebbanga ddene agenda kujja atuwa obubaka era bw'anaaba amaliriza okutuwa obubaka butereevu ajja kutuyitira mukadde waffe omugenyi omukulu ajje ayogereko gye tuli tukwaniriza nnyo maama saba okulyegaliza omuyigiriza aniriza maama owekitiibwa Hajja omugenyi waffe omukulu omukolo gwaffe guno era azze okubeerawo ng'omujulizi olabe engeri gye kibiina kino gye kituusaamu obwami ng'oli awo engeri gye tugenze ku mutimbagano netulogwe ya Ssaabasajja n'ekitebe fayina kinaaba kyakuyiga eri abalala nti okutuusa obukulembeze kyangu nnyo ate nemusigala nga buli bumu nemutambuza emirimu mukama wange mugenyi waffe omukulu ekibiina kino kiruddemu ebbanga jeni era ebigenda mu maaso mbimanya kubanga ndi ku mukutu gwabwe n'omukolo guno mbadde nga ngugoberera bulungi wadde nga nnemererwa okukiika mu biseera ebisinga emitigo egisinga obuli naye nga ntambulira wamu nabo nga minisitule eya bulungibwansi tubenyumirizaamu nnyo ddala mu Bwakabaka be bantu bannakyewa bensanze nga bakolera ddala omulimu gw'obwannakyewa nga tebalina tebakugamba tituweeyo kano najja ntya n'asulawa n'alyaki bwobawa bubi mulimu njagala muteme ekisaalu ekyo ebirala byonna tebabuuza kale nabalina omulimu gw'obwannakyewa kubanga obwannakyewa buno bwe bwazimba Buganda okuyitimuka yatimukira ku mirimu gya bwannakyewa era senga tufuna ebibiina bingi oba abantu ne beeyongera obungi nze nkakasa nti tujja kgenda ku muti okuva ku Ssekabaka Ttembo eyaleeta enkola ya bulungibwansi teyagabanga ssente teyakolanga kiwabula yakuŋŋaanyanga bantu nga bano bebeekuŋŋaanya ne babeera mu kibiina kyabwe bakola emirimu gyonna egisaanidde mu Bwakabaka era tubayita awabulaki akayole buli bwoyagala ti kino kikolebwe bwe kiti bo weebalize nabo bayitira Dangerous Substitute bwe badde kola nnyo okunywa n'olwekyo era enkya mmanyi
byonna ebiri mu lubiri bye twetaaga okukola tujja bimaliriza nga tutambulidde wamu ne bankerettanyi. Mwebale nnyo okubeera ababuliza eri Obwakabaka, mwebale okwagala Obwakabaka bwammwe, mugende mu maaso ate muleete n'emiti emito muleete mugyagazise emirimu gye mukola. Neyanziza omukisa guno gye mumpadde n'ebigambo ebyo Mukama wange nsaba okuyita obeeko ebigambo ebyenkizo by'osibirira ekibiina kyaffe ate n'ebinatutwala mu maaso mu bukulembeze obujja buno bwe twakomala okulaba. Hajati Mariam Nasejje Mayanja Nkalubo Ssebo Ssentebe omujja w'ekibiina kyaffe eky'Abaganda Nkerettanyi, Maama Nava Kaana, Ssebo Mwami Kajoba akiikiridde Buganda Youth Council, Ssentebe omuwummuze, bannaffe Abakabaka mu Nnyango, Nkobazambogo, awamu n'ebibiina ebirala byonna bye tulinawo byo wano olwaleero. Bassebo ne bannyabo, njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okubaaniriza wano mu bimuli bya Bulange, ate Oweekitiibwa Hajati atambudde nnyo n'ekibiina kino ekya Nkerettanyi. Njagala okwebaza ennyo Oweekitiibwa, tumuyita Hajati bulungi bwansi, kubanga Hajati bulungi bwansi, Hajati butonde bwansi. Oweekitiibwa Mariam bwe twabeerera mu Nkobazambogo, naye omanyi Nkobazambogo tuli wansi essooja woloyiza essooja, neera yatubeerako nnyo naddala ku nsonga y'obutonde bw'ensi, era nze annyambye nnyo okufuukira ddala munnabutonde bwansi omujjuvu. N'olwekyo tukwebaza olwa omulimu gw'okoze ennyo mu kkowe eryo. Njagala okubatuusaako okwetonda Oweekitiibwa David Kiwalabye Male tasobodde kubeera naffe olw'emirimu egy'embuga, naye n'antuma naye nenfuna omukisa mbadde nze muyima ow'ekibiina kino. Bwe mwannonda funa ebirowoozo bingi nyo naye abantu bano lwaki banneesibyeko muffe ffenna ne balaba nze, ne bwe nabasisinkana neŋŋambira ddala nti mwijja kutambula nammwe ekiba mikko, tujja kugyekuba buli omwagi kube munne ate tumale tusikaŋŋane mu mukono. Awo Ekitiibwa Kiwalabye mmale okusookera ddala ansabye mbeebaze olw'omulimu ogw'etteeno Baganda Nkerettanyi gwe mukoze mu Bwakabaka era gwe mukyakola, naddala ogw'okuzzaawo, ogw'okuzimba, ogw'okuyooyoota embiri n'amasiro. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe. Era mu kukola omulimu guno mulina obukugu bwe mufunye era bwe muyina. Era nsanyuse nnyo wano bwe mwogedde ne mugamba nti mutambula n'abaana okubayigiriza ensonga eno. Ekintu ekyo kikulu nnyo okuba nti tubaako n'emiti emito egiyiga emirimu gino egitambula, kubanga tuli mu lugendo, naye olugendo oluliko abaana abakuva emabega terukumenya, kubanga obaako ne bokoze eki botendese. N'olwekyo ensonga eyo ansabye mbakubirize tukitwalire ddala mu maaso, tubeeko abamanya emirimu gino n'engeri gye giteekeddwa okutambulamu. Ekirala, obukugu buno so ng'ate era ensonga eno nagyogerako ne twasisinkana n'olukiiko olukulembeze nti tuteekeddwa okuddayo naffe ffennyini nga tukozesa obukugu, nga tukozesa okwolesebwa, nga tukozesa obumanyi, tuddeyo
tuzimbe amaka gaffe. Wateekeddwa okubaawo enkulaakulana. Nabasuubiza ne bagamba nti omwaka ogujja ngenda kulambula buli memba Ssekinnoomu ali mu Nkerettanyi. Ekyo nakibasuubiza kubanga tuteekeddwa okutambula n'abantu ba Kabaka abeegombesa buli omu, nga buli omu agamba nti oyo tomanyi nti memba ow'ekibiina ekya Nkerettanyi, nti yensonga lwaki ewe waliwo ekyenjawulo. N'olwekyo tufube nnyo okwekulaakulanya okufa ku maka gaffe, tubeere ekyokulabirako eri buli Ssekinnoomu, kubanga omulimu gwa Kabaka mugukoze bulungi, ekyo tuwali kuwannaanya. Naye kakati abalala bwe batulaba awe tulina okusimba essira nga tutambulira wamu. Olwekyo ekitiibwa nsabye nti amagezi ago ge mufunye, emikwano byonna tubikozese okwongera okubanga nga twekulaakulanya, ng'ate tugenda mu maaso n'enteekateeka. Nasanyuka nnyo bwe mwannyandulira enteekateeka ez'enjawulo ze mwetabamu. Banga muli bakafulu mu kufumba ku mikolo, maama w'ekitiibwa ajja Bankerettanyi nti bafumbye wali manyi ow'ekitiibwa amanya Kajoba ku wali awo ategeerawo bulungi nnyo nti awo muli bakafulu nnyo. N'olwekyo tugende mu maaso n'enteekateeka zonna eziruubirira okwekulaakulanya nga bammemba Ssekinnoomu, buli muntu Ssekinnoomu, ate n'okwongera okutambulira wamu. Okwegatta gemaanyi, era amaanyi ga Nkerettanyi gali mu kutambulira wamu. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'aleegesa engoma Buganda bumu, ekyoleka akabonero ak'okutambulira awamu n'okwongera okuba nti buli kye tukola tukikola nga tuli bumu. N'olwekyo enteekateeka ezo ez'okwekulaakulanya mu kibiina tuziteekeko nnyo amaanyi n'okusobola okuba nti tutambulira wamu. Jalo basaasira olw'abamemba ba Ssekinnoomu abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe, ate nammwe bamemba bannammwe abafudde, naye okusomooza okwo konna nga tuviiriddwako abantu baffe, kwongera okutunyweza n'okusigala nga tugenda mu maaso. Olwekyo mbasaasira, naye tetuddirira, ekyomukisa omulungi nti bannaffe batugendako naye tusigala nga tunywedde, ate ne mwongera okuwera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Obwakabaka bwa Buganda butambulira nnyo ku mwoyo ogwa bwannakyewa, era nze ng'omu ekibiina ekyankubaza mbogo ne bwenkyonyumirizaamu kyannyamba nnyo okutegeera omulimu ogwo bwannakyewa n'omwoyo gwa Buganda okutafa, okugunyikiza mutima gwange. N'olwekyo mbeebaza nnyo olw'okwewaayo. Ebiseera ebisinga mumala ebbanga nga temulina waka, era njagala okwebaza ennyo ababeezi bammwe nabo bonna ababawagirya mu nteekateeka zino. Kwati bw'obeera n'omuntu nga tategeera nsonga za Bwakabaka, oyinza omugamba tuli mu Masiro n'agamba gw'osaaga, n'alyoka ajja mu Masiro n'akola katemba. Kayi ono kiki? Naye okuba nti bategeera emirimu gye muli, abamu bakadde bammwe, abamu babeezi bammwe, tubeebaza nnyo okutegeera omulimu gwe muliko ogw'embuga, era twongere ensigo eno ey'obwannakyewa okugisiga mu bantu abalala n'okubaagazisa enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Tuteekeddwa okutambulira awamu, tuteekeddwa okubaako abongera okunyigiza enteekateeka z'Obwakabaka mu bantu abalala, okuzibaagazisa. Ebyo bijja tuyamba nnyo mu kuzimba Obuganda nga tuli mu kaweefube ow'okuzza Buganda mu ddiku. Muweze wano mu maaso gaffe
ffenna nga mweyama obutaseeseetuka okuva ku kabaka. Nze kummwe ekirayiro kyammwe ze sibaamu kubuusabuusa kwonna kubanga mbamanyi. N'olwekyo tutambulira awo. Okwagala n'obutayagala Buganda eteekeddwa okudda ku ki? Ku ntikko nga ffeffe nnyini ati ati olunaku olw'enkya nti tuli mu lubiri bulungi bwansi bwewaawo n'alibadde ngamba nti ati ati nga olunaku lwolonze ogeze empologoma egenda buddu naye enteekateeka z'obwakabaka bwe zijja kubanga ate asande eri ejjange ennaku z'omwezi 3 Ssaabasajja Kabaka asiimye okusimbula emisinde egy'amazaalibwa ge. Tulina omulama gwe tutambulirako. Abaami tubeere basaale okulwanyisa obulwadde buno obwa mukenye. Tetujja kunenya muntu yenna olw'okufuna obulwadde buno. N'obulwadde ffe tugamba nti bw'oba obufunye genda eddagala weeriri eriweweeza. Genda weekebeze. Ate bw'obeera omusajja beera wa buvunaanyizibwa. Kubanga ffenna tuli bantu bakulu. Obulwadde ekkuba erisookera ddala we buyita tulimanyi. Nja kuwulira ennyiike okuziika mmemba wange Lettanyi nga mu bbanga lino kabaka nga ye munyenye yaffe mu kulwanyisa obulwadde buno. Kati munnaffe oyo obulwadde we yabufunira. Ebyemabega tubyerabire nti ate era munnaffe oyo we yasiigira abalala obulwadde. N'olwekyo tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa. Obubaka buno buleme kubeera luyimba nti oluwulira ogusooka n'omanya amakulu. Bwe luddamu okubwa amakulu oba tokyakola ki? Tokyagafaako. Nedda tubeere basaale okubunyisa enjiri eno. Emabegakaawo tubadde waddeku. Kakati ate ebibalo bitandise okuvaayo, kati tutandise okuddayo. Tugamba gwe bwe tuddiriza. N'olwekyo twongere okunyikiza enjiri eno. Oluusi obulwadde bwa mukenenya tugenda ne tulaba abantu. Manyi tuba tusoma essaala kitaffe ali mu ggulu. Mulimu totutwala mu kukenebwa. Totutwala mu ki? Mu kukenebwa. Naye oluusi tugenda ne tusanga abantu ng'obalaba bagenda mu kukenebwa ne tusirika busirisi ne tubayitako. Oluusi fe abavuga emmotoka ogenda n'okuba ettaala bwoti n'olengera nga bokubya ettaala nga ekiri awo n'ebiseera ebisinga n'okola ki? N'oyitawo buyisi. Abo beetaaga n'oyimirira n'ojjako kiboowo n'obagirayo n'ekiboowo ti mmwe mugenda mu kukenebwa obulwadde gye buli. N'olwekyo twongere nnyo ensonga eyo okuginyikiza. Yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka emiramwa emisinde gy'amazaalibwa gitambulira nnyo ku nsonga ey'ebyobulamu. Twebaza nnyo empalabwa nti mu kusooka twali tulowooza nti obulwadde obwa Nalubiri baloga buloge. Naye Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo tugamba ne tumanya nti obulwadde buno bwe buti bwe butambula. Era abavubuka ne tubakubiriza nti mulina enteekateeka yammwe ey'okugenda ey'obufumbo mugende basooke bakole ki? Babakebere. Fisitula ng'amaka gaweddewo ng'abaami akamya ebiseera ebisinga omwami takkiriza nti ye yavaako nti obuzibu weebuli. Tunenya nnyo ki? Abakyala nga ye omwami ayangwa bwangu nti oba embeera bwetyo bweri bandabire kibi kidda wannyini kyo ddeyo ki? Ewammwe. Neempologoma neeva negamba bantu bano ensonga bweti ne bweti. N'olwekyo abaami ensangi zino tulina obuzibu bw'abasajja. Era oyo yagamba nti bw'ogenda abakyala bangi ababeera bannamwandu. Naye abakyala bafuba nnyo okufa ku bulamu bwabwe. Abakyala bafa ku bulamu bwabwe okusinga ffe abasajja. Naye abasajja baliwanga ddala mu abankirindanyi mbakubiriza obulamu tubufeeko. Tugende bw'ofuna omukisa ogenda okukebera genda bakukebere. Tumanye okwegira oyo mwami olwo nti ndi bulungi bwadde ebbali ng'otandika okwenyoola ng'otandika okwenyoola ng'oterera ng'oddawo. Naye ng'olumbe lukola ki?
lukulya bali tuffe ku bulamu bwaffe nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukubiriza bwe tutyo bwe tujja okwongera okutambuza emirimu mu kibiina ekyankerettanyi ng'obulamu tubufuddeko. Ennaku zino ebintu bingi nnyo ebitusoomooza ku ggwanga, ebintu bingi nnyo ebitusoomooza ku ggwanga ne bituviirako endwadde ezitusibyeko akanyaaga ensangi zino. Ne tufeeyo nnyo ku bye tulya bannankerettanyi, tufube okwaza emmere mu maka gaffe. Tetusobola kulwanyisa bwavu mu Buganda nga tetulina mmere, awo tuba twerimba. Tukozese ennaku ze waliwo ennima gye twogerako ey'okulimira ewafunda. Omuntu ogenda n'obeera n'ebbalaza nga buli lunaku olyera ebbalaza n'oyera olujja, naye nga tosobola kuteekamu wadde envandiirwa, ofuna kufunyika kutiya. Teekamu ettaka eririmu ku kigimusa, simbamu emboga, simbamu nakati, bw'okeera nga bw'ofukirira ebimuli n'enva zino zifukirira ekimuli, osobole okulya emmere nga kuliko envaaki endiibwa. Twongere okuzimba obutafaali bw'omubiri nga tonnagenda mu ddwaliro. Bagamba okugema kwa mugaso nnyo okusinga okukola ki? Okujjanjabwa. Ssaabasajja Kabaka yatukulemberamu okutugema obulwadde obwa lumiimamawuggwe. Naye bangi tugamba nti obwo bulwadde bwabaki? Obwo bw'abazungu. Naye ng'ate abantu baffe bangi abakoze eki? Abagenze. N'olwekyo mbakubiriza ng'abankerettanyi nti nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe embuga, tufube nnyo okukubiriza abantu abalala nti ffe kye tumanyi tukibagabanyizeeko, tusobole okutambulira awamu, tusobole okutambulira awamu mu nteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Njagala okuddamu okubeebaza n'okwaniriza ennyo abaana b'amasomero abatwegasseeko ku mukolo ogw'olwaleero, era nja kusanyuka nnyo nga lumu bankerettanyi muyitayoko essomero nemujja mubayigiriza ku mirimu egino egimu, abavubuka abo ne basobola okwongera okuyiga enteekateeka zino zetutambuliramu nga ekibiina. Njagala okubakakasa nti ng'omuyima wammwe tugenda kutambulira wamu era tuli wamu Kabaane na Ndongo mu nteekateeka zonna, era nze mbasaba ekintu kimu nga bwe tweyama bwe twogera entakera tetuswaza namunswa. Ssaabasajja Kabaka nze emirundi gye nfunyemu emikisa mu maaso ge, okwogera mu maaso ge, n'oyanjula ku bankerettanyi abagamba bajje. Buli lw'oyogera ku abankerettanyi ayene weebali ng'abayita. Ekyo nno kiraga obwagazi empologoma bw'erina ekibiina eri ekibiina ekyankerettanyi. N'olwekyo tuleme kuswaza namunswa, manyi tetujja muswaza naye tuleme muswaza, tutambulire awo bwe tutyo, twongere okuba nga tukola birungi byokka. Olukiiko olujja Ssebo Ssentebe n'olukiiko mu bbanga lye mmaze nga nkulaba sikuyinaamu kubuusabuusa nti ojja kubaako wooseerera okukulembera obulungi. Banno bakwesize naye tutambula tugenda mu maaso. Saagala nteekateeka yonna egenda tuzza mabega, wabula gye tuluubirira tumanyiyo nti tuli mu kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko. N'olwekyo banno bakulembere bulungi nnyo, twongere okubanga ekibiina kyeyongera okuganja embuga. Nja okwebaza ennyo n'Avakkaana. Ekibiina kino ntambudde nakyo okumala ebbanga, era tukwebaza okutusakira na byonna ate era tufunye n'akama nti ne bingi by'osuubizza okwongera okutusakira. N'olwekyo tukwebaza nnyo era tambulirawo. Ssebo Ssentebe naawe tukwebaza olw'ekibiina okukitambuza okutuuka olwaleero tufunye Ssentebe nate omujja, era tutambule naawe kubanga kati gwomu ku babi b'amagezi abasookerwako ddala. Bannakibiina mwenna njagala okubeebaza
olw'obuwulize bebaza olw'emirimu egy'enjawulo gye mukola naye nga bwe basuubiza nti omwaka 2023 tutambulira wamu nga njagala buli ssekinoomu okumumanya twongere okumanya ngeri ki tetuyinza okwerwanako n'okulaba gye tuyinza okuganyulwa mu nteekateeka ez'enjawulo ez'obwakabaka. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Twesibe nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikubenga. Mukarazi Abdurrahman nondeddwa olwaleero mu kakkalabizo ery'obuweereza mu kibiina ky'Abaganda Nkerettanyi. Obwessentebe bw'ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi omuntu abubeeramu okumala ebbanga lya myaka 2. Tulondebwa ate era tuwaayo obukulembeze. Olwaleero ssentebe omukadde abaddeko awaddeyo obuvunaanyizibwa bwabaddemu mu kifo kya ssentebe. Olwaleero nze Mukalazi nze mbukwasibwa era nze mukulembeze w'ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi. Emyaka 2 bwe gituuka si lutalu kubujja ku munno kubuwa mulala. Ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi bwe kikusiima mu mirimu gyo gy'okoze oba bwe kikwebaza kikuddiza obuvunaanyizibwa obw'obwa ssentebe. Bwe baagala bateekako omuntu omulala. Ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi kiwulize eri obwakabaka bwa Buganda. Ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi kiweereza ku musingi ogw'obwannakyewa. Tukolera mu bitongole mu bwakabaka eby'enjawulo. Tukolera omulimo mu kitongole kya bulungibwansi. Tukola mu kitongole eky'ebyobuwangwa n'ennono n'embiri. Tukolera mu mbiri ne mu biwu n'ebintu ebirala byonna. Ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi kyavaayo ku musingi okuweereza obwakabaka nga tewali kibiina kyonna kyali kivuddeyo. Ebibiina byalimu mu bwakabaka nga biweerezebwa mu matendekero, mu masekendule n'ebintu ebirala, nga tewaliyo kibiina kyonna kyavaayo kuyamba ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'owansi ng'abakolera mu butale, abavuzi ba boodabooda, abavuga takisi n'abantu abalala ffenna okuvaayo okuweereza ku kibiina ky'Abaganda Nkerettanyi. N'olwekyo nkuba omulanga oba nkoowola buli munnankerettanyi yenna tuli bawulize era tukyali bawulize. N'olwekyo mbasuubiza mu kibiina ky'Abaganda Nkerettanyi tugenda kukolera ddala emirimu gyennyini gye tubadde tukola nga tuli bumu ne bammemba ab'ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi abantadde mu buvunaanyizibwa buno. Obuweereza mirimu, obuweereza kukola, obuweereza wonna we bakuyitira. Tobuuza nti nze naazijjawo ezintwala. Mu Baganda Nkerettanyi tetubuuza zikutwala, tetubuuza zinaakuzza. Ekikulu ogenze ku mirimu gye bakuyiseemu. N'olwekyo Baganda Nkerettanyi tuyina ebitusoomooza nti olwaleero enkuba bw'etonyanga eyo nga tugenze mu ssaza tetunafuna tentisi tetusobola kubeera. Tuyina ebitusoomooza nti bwe tuba tugenda ku mirimu gy'omuterekka tetuyina ntambula eyinza tutuyambako kutujja mu ssaza ekyaddondo okututwala ekakuuto covid gye yatusanga, oba oliawo tukaluubirizibwamu olw'entambula. Bannaffe abatukwasizaako mu ekyo tubeebaza. Awamu n'ekyo twebaza bannamawulire, mukoze omulimu gwa ttendo. Ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi wonna bwe tukirabe wali Ssaabasajja Kabaka ku mitimbagano egya TV, egya leediyo mu mawulire n'ebintu ebirala. Bakadde bange aba TV, ab'amaleediyo ag'enjawulo tubeebaza okulanga ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi nakyo kyewaayo, kibiina kya mpisa. Ekibiina kino kyettanirwa era abakiyingira ye muntu awezezza emyaka 18 ng'alina omulimo ate nga wampisa taswaza Bwakabaka bwattu.